Ogamba oti ndi wano sigamba ndaba nsi kuntabukira ensi ekutabukidde etya kati ate bano abalya mmere banno bakutabukira abagala kujjawo kitegeeza ensi bate kutabukidde. ebintu bino byavudde ku ki? Ani amanyi ekyo mba nnakwekubuuza Mukama naye ate sina bwe mujja namusaabusabire nga simanyi nawe wampulire batawulira. Simanyi gwe kyavudde naye gwe kyomanya nti banteeze ku budde nga bukya ku Saturday sawa nga 9 ogw'ekiro nga nzigulawo geeti nva kuyiriba ne bantema. Ekyomukisa omulungi omutemi teyabadde nnyo akaladde mutamiivu bwe yatemye ejjambo yakutte oba yatemeza sayidi etali wawagale oba yakutte ku kisenge nejja nentema wano weeti geni oli omulala yankubye ekibaawo bakyaladdemu omusumaali naye nga si muwanvu nnyo gwayingidde no wano wagazi waba batunzewo wadde wanene omusaayi gwayika mungi nnyo ate ng'egyo naginyweddemu kawalagi omusaayi ogumanyi guba gudduka nnyo buli kimu kiba kikola era katono nfe naye Mukama yazizza bibye nkyali mulamu ku byeseeyiseemu ebingi sobola kufiira awo wati niwe bato nkyali muzira nange so nabye nkoledde eggwanga bingi era mbadde nsaba gavumenti efune nkolemu ka statue enteeka wali ku State Square abantu nga bajja abalambuzi ne bandabako ne mu bantu abankubye ogamba waddemu yasembye mabega nga mumpi n'ebigambo yaŋŋambye mbu Uganda bagenda ginnemeza yadde nga Madiraati lwakuba nti yadde ayambadde masiki simanyi oba yadde yeye omuwanvu ng'alinga Lwini mulanga alinga Mawulana kati ngamba era Mawulana ne Lwini singa tebabaddewo n'essyo olugogo pena ne badde tusookera kukwata Madiraati singa yadde tali Rwanda yadde awedde kuba yadde yennyini n'akaloboozi nga mpulira agamba Uganda tujja gikulimisa naye nga baba comedian baagala okunzijawo baze okunkuba ebyo ebintu nti Uganda bagenda ginnemesa kye bayogedde ne badduka tebalina kintu kyonna kye baatutte tebalina kye batutte. Olowooza bino byonna biva ku ki? Olina gwe wasobya, olina mukabandi gwe wayagala nga baagala kuzaala muzigo ku bakyala be wali oyagala owasa, gulowooza kiva ku ki? Mukabandi gwe nali njagala okwagala yali ajja okunkubya yali omu yekka ate ne mwesonyiwa kasita yafuna olubuto yali Lwema omukawamuza ne mwesonyiwa olidde kati abantu nabeetondera ne mbaga siina buzibu kati awo simanyi oba n'abamuva wala ono kuba yasembayo gatansonyiye. Muva wala yani ali awo omusajja mu Amerika gwe ngeri gyokakajja tojja mutegeera ba ye teyansonyiwa kati azo bamuva wala oba yasindise Madiraati bantu ge simanyi naye nga nja kuba bulungi inshallah obusinga eno yekyannuma sisobola kukyuka bulungi kuba nti omubiri gugenda guddamu kuzimba buzimbi naye ngaekyanyamba wange eginaliko wala gisinga ejjambi yakwata ku musuwa singa tuli mu lumbe singa twakuteekayo wali wakola bajeti y'olumbe lwo oba obadde tonnaba? Ninga Muzeeyi Magala njasiba kuba nkyanoonya wensimantana yange ebye nga ngizimbye bulungi teekemu SC nemikubonaabonera ku nsaayi n'emagombe embonebone. Muzeeyi Magala omutegedde Magala ono taata wagundi wakakalaamu kino kikuleka waggwe nga ggwe gw'olowooza abaakutemye tebagenda kudda? Njagala kusooka nafunye kati n'omuganda wange nafunye weyawe mabega abe nga tubeerawo ffenna kuba omukazi yeeyambula ewaka ebyabakazi nembyesonyiwa emyaka gintambuddeko nkuze ti omukazi bwaba yambula kugina emyaka nti sisuubira ninamufuna abakazi tebalinga sente zosobola zifuna ne ku nkaaga naye omukazi ofuna omukazi waka olina okuba nga oli mugagga ngaolinamu ku sente ne sente sina kati abakazi ennaku zomwagala sente kati okwasa omukazi nga tolina sente kubanga aguze ekibanja ekiriko enkaayana tosobola zimbako nnyumba buluba ozimba nga kooti bulooka bajja kooti ejja nga baga bakuyimiriza tojja zimba kale bwe bitu. Kuno olinako empalana oba mukabandi gwe wayagala nga waakuno nga kwe byavudde kubanga singa bibadde bya mirimu obeera serebu bantu bangi nnyo abantu abalirokolooko bano basajja bakola emirimu egy'enjawulo baba bakulowoleza nti oyagala bakazi baabwe kati nze kuna abantu benyumya nako kuno kaliwo omukazi bwayita naalongo mukwano gwe asika capati awo bawe yatuka bangamba bawe yalowooza mwagala bangi nnyo buli gwosaaga naye wala omusajja abalowooza omwagala bwegwonyumyako naye kati obanda beesonyiwa nsiba mukikomera muno neesirikira kati oba kiyinza oba kiri eyo kyoba olowooza ne ku kyalo kiyinza oba kiri okwo kegasimanyi we kiri naye kino njawo bakakasa owiiki eno kemala okugweddako ngenda ezireyo ewaka nja kudda wano buli yakikoze ajja kwereeta. Wayiga ebintu by'obulogo ebyakaisayo n'ebyakatonda byakatonda byagala gwe byoba okola ku nsi eno naye nze ebyange biggwa mpalane yange tekoma yakikoze ngenda munoonya paka. Bino byonna nga weebiri ogambye bakutuusaako ettemu lyali ssaawa 9 ogw'ekiro ekyaddusa abasajja abo kyali kiwakuba enduulu
nina era empewo ezewaffe ezinkuuma tolooza nali awo nze era singa nali nzekkaawo bandi badde banzita busi naye era mbeera n'empewo zewaffe omuntu olina okubaako n'ebyewammwe bajjajja balina okukukuuma ne katonda bakukuuma kati singa tebaali bajjajja kunkuuma bandimaliriza okufa nako kiba kisiraani omuntu waafa kiba kisiraani bw'owona okufa oba kitegeeza okyalina omukisa ku bitundu 5 ku buli 100. Ogambye abasajja bano baali 3. Abasajja 3 nasooka basangawo ku lwokuna ekiro bwe nali nkomawo nga balina piki bagipaakinzaawo kati nembakubamu amataala nemera wali mu kasonda nembakubamu nefuulu ne bakulula piki tebagisimbula ne bagikulula paka eri wamuzeeyi kalanzi eri wali akaduuka akali ne bagenda nenga sawa 9 bano bakola ki ku geeti ya nabakubamu ettaala ne bagenda era napaka nga wali olaba ng'ojja mu kajankisoni awo kati ku lwokuna kati ku lwokutaano ekiro nga bukya olw'omukaaga wali ovaawo asawa 9 kola nze emirimu gyange ogimanyi nkola kiro nali nva kukola sho nga yawedde dda nepitako ali mu kabaala kakyali wanyoye kamubiri nzireka siri mufumbo nti omukazi alina kumbuza gyenva enjagalya wenzirira kati abandiga ne bakisalako nekyaka baali babawaddeyo kasente mugende mumunyige oba mumuwe ebintu oba kyonna ne baali bapukaming kirabika mukutta baali bapukaming omuguzi yagula bapukaming aka yayitana bulungi sente olidde yayitana sente zifuna ba professional naye nga kyonna kyekiri ngenda bazuula sigenda ku poliisi yo poliisi nagyesonyiye kuba era kyejja kunyamba era saalipotinze nengenda banoonya mu ngeri ya buwangwa wobeera tewalipootinze omuntu ayinza okugamba oba oli awo bino ebintu obadde obimanyiiko era ng'olukwe obadde oluusi olusuubira ng'olina kye wakola kati kankubuuze olaba abakulu amasasi abali mu gavumenti inanga n'agamba bagenda kunoonyereza paka tetuddamu bitegeera naye ate olwo omusajja watu comedian mwezireyo nnyo n'olulwa mugenda ku reporting obudde bwonna obwaki ngenda beenoonyeza mu ngeri ya buwangwa abo bankubidde balina kye baasuddewo namaze ddo kitwala eyakikutteko yenna oyo omu ku babadde bankubye ala okunzita agenda kujja era mu nnaku ntono nnyo mujja kuba mubiraba mu mbeera yonna nga zze ajja kuleeta banne Kapale wabadde omu bw'oti otugambye oliko empewo z'ekika kiki ekyayanguyisizza bano abasajja okudduka kuba tulaba bakutemyeko wano ku kutu na wano waggulu mu mutwe olina ekisago kitono abantu abazze okutema okutta ekisago ekitono gwadde musumaali gwabadde munda omuntu batukira okutunga awantu ennyama ebeegaziewete omutwe ogumanyi omutwe guba mugumu kiza si watono omusaayi gwayise byadde bikopo nga 3 wabibaza otya gwe baafu eri gyolaba eyatiseeyo gyolaba eyo yabadde ejjudde musaayi nga ntagala n'enjigwa nabyo yadde empya neyatika okitegeera ebisumula byonna gwe basisita bange babadde wano ku sande baasimudde omusaayi ennyumba yonna ebidomola bino byonna babyozeza musaayi byonna nga bulunjayana kujja mu mazzi kufumba kola biki gwemanyi ekyabadde wano lufula yennyini oyagala kukulaga vidiyo zewakwatidde wano Kapale twafunyemu okweraliikirira nti bano abantu bayinza okukomawo kubanga otugambye tosobola genda ku poliisi nebibadda kati ne bwe nagenda ku poliisi egenda kumpayo omusirikale ankuume wano bw'oba oli awo ab'ekyalo bandibadde bakuuma nga bankuuma ku kibu abantu balina yatabuka si eri yedda ggwanga mujje nti yakolanga wakubye enduulu teriiyo yadde n'omu eyakudduukwiridde enduulu ze nakubi zaali teziyitamu omusaayi nga gunjiise nnyo mu maaso ng'enduulu ze nkuba ninga awunze mpoza wuuduuduudu omali gwe wali owunzeeko enduulu ze woggana naye nga towoggana eddoboozi ekomaawo omusaayi gwadde guyitsa wano nga guyika wano wonna ekiro ekyo eddwaliro walijjeewo eryolaba eri mu maaso eyo famasi bwe bantungidde omukyala ali awo lwakuba tannajja abadde alina okujja okundresinga kino ekintu wuzi zino adde ngambye zijjamu olwakusatu naye wano walina okubeera ng'akola buli kaseera ku nsingo kwaliwo omusuwanuma nnyo so akyuka bwenti kino kyakuwadde kyakuyiga kinti onoowasa oba ebyokuwasa ekyali wanguyo kati mama yangambye nfuneyo omuntu gwembeera naye olwedde omuvubuka yadde ajjanga nemutumangako kati namugambye omanyi beera ennyumba yiiyo mukazi yambula oleere nakkiriza bakazi nafuna bayaaye baagala ssente kugenda nembeesonyiwa kati nentuuza nniya ogenda mulekanga wano ng'akuuma oba mugenda tambulanga mwena kinaasinziira sinakubulya nnyo obukodyo bwaffe bwe tulina kugenda kukozesa bwe naabukubulya mba ndi mu violence yennyini obugambo nga 3 ku bantu abakutemye ejjambiya boyise ba pukaming abapukaming abatemi ba pukaming omu alina kye yasudde wali ekyo kyeyasudde kyetugenda okukozesa ajja kujja agenda leeta ne banne naye bamusindisa tugenda bafuna mu ngeri ya buwangwa naye batugamba omuntu anaakola ekintu teyeetaaga kuyimirira mitala kulangirira anti kati gwonsookereza ennyo badde sikyogedde kuba sigwasoose wamawulire okujja naye onsosookereza nnyo nenkyogera
kati gwe olwadde mu kyeditingamu oba okirekamu nembala nondaalasa ekyalo kyonna. Wandyetaazeeyo ku buyambi abantu okuweereza kasente oba sofa okyali bulungi? Eddoboozi lyange tebalina kye balikoze era neero ngenda kukola. So kati obuyambi bw'abantu bannayuganda baavu banyambisa ekinga nabo tebalina sente abalina gye bali era wabayo mukwano gwange alina omuntu okuwa obuyambi teyeetaaga musaba. Oli aba mukwano gwange akyali wange kamugulireyo kasooda oba amata bwe bityo naye tekyetaagisa mmala musaba bya mpaka. Obuyambi twabwetaaga mu covid kati tukola kati tetuli bagagga naye tuli bulungi. Kisa kyoyitayo ekyalo eba yeetaagisa okuva kafiyu lwe yaggwa zekomawo ekiro sanga wadde waliko defense omulalu nti atambula. Simanyi oba baali batukuuma mu covid baalaga luli okwera ssaawa 12 nga bagoba abantu muwamala wano Kiboogo muve ku kkubo security nga buli kaseera olaba omukululo gw'abaserikale batambula security nga yamaanyi. Kati simanyi oba balinda covid 21 okudda badde bakole security. Simanyi batusolooza nga luli sente z'okukuuma ekyalo paka ne kati bazitwala naye tosangayo wadde baze entambula kiro yaka abatuuze bo tebatambula kiro ba abatuuze b'amala be bakamaawo. Naye kati nze atambula ekiro sisanga ngayo wadde ko defense omulalu era ne bogenda ku polisi mukaaga baba bebase. Kati simanyi polisi y'ekitundu betugasa ki simanyira kyova nsiddamu kubawa sente za bukuumi ne bale babaagala singi lwataano sirubawa.